butereevu nga bulijjo tuli mu Luganda class nga tubaate tuyiga tusoma ebyamakulu ebyetaagisa mu bulamu bwa bulijjo, embeera eza bulijjo, nga tuzze okubanga ate tusomesa wabula siiri nzekka ne munnange omukulu Musisi Bosa Nseregganyi Nsembule biri omukenkufu mu lulimi Oluganda, ng'era tuzze agenda kuba atukwatamu mu Luganda olw'omunda ddala n'olw'ebweru olwa bulijjo. Jjukira weerabira nti Oluganda lulimu ebika, mulimu lwe tukozesa olwa bulijjo olwa lwe bayise Abaganda n'olw'Omuganda nga bwagenda okubitwawulira. Tugenda kuba twogera ku ebyo ebikulu mu bulamu bwa bulijjo. N'ekyokubiri tugenda kusooka ate mubawe abenga weewaawo neyanziza nnyo neyanze Traffic aweebale nate okunkyaza mu Luganda class, era nga sigenda kubanga okulwebudde okubala musujja ate okulwekyabwe okulumibwangwa kale bwe gutyo nno sijja bwendi bwonkolanga oli kiwenene addiza ekibumba. Nze Musisi Bosa Geoffrey Nakusiro nkongera mufule n'andabwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogovu atalina mazzi talyandisaaba kubanga ni mwana wababejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luboomya okwetoloola Ssenyinyo na bulamu. Ye ntuuseewo ndi bulungi ogamba otya Traffic wekusangidde kusanze mu kirasi ya lulimi Luganda ng'era batulaba nti Luganda kirasi kituufu nnyo ekibiina eky'olulimi Oluganda. Ekibiina eky'olulimi Oluganda okisomesa bulijjo oba nti okiyigiddemu ne kusomesa mu butuufu enteekateeka eno mpya nnyo nga muno nalabye nga kyetaagisa ebintu ebimu byetaaga ku Lubaawo omuntu okumwawulira obulungi kyokulaba nayingidde Luganda class ekibiina eky'olulimi Oluganda nga bano bonna bonna batugoberera kibeetaagisa okufaayo ennyo n'okugoberera ennyo basobole okutegeera ebyensonga era nabwe balaba obubaka buno ate kibabwesigaliza babugabaneko ne bannaabwe nabo bakoleki bayiga olulimi Oluganda. Kuba Oluganda lugagga nnyo osanga ekigambo kimu nga kirina amakulu ga mirundi mingi okugeza olwaleero nga bakunnyonnyola ekigambo okukongojja okiraba okukongojja kiggumira twatuwandika kiggumira okukongojja naye ekigambo kino waliwo kirowozezaako ti nno kirina amakulu agasukka mu abiri. Omanyi okukongojja kwa mirundi emeka? Akwekuliwo otegeeza ki osanze mu kakoona awo ne mugamba sooka omuwulire okukongojja ki? Okukongojja kimanyi ngaawo n'agamba okukongojja kw'abajjajja baffe ab'edda ze bayita okukongojja emmandwa oba empewo okukongojja nze kwekyabo empewo oba mu lubaale mu balubaale oba okw'emmandwa awo kitegerekeka ngenda kwongera okuttaanyaamugo. Tulina omuzannyo okukongojja okw'abato abato nga bazannya mu bracket wamutaddewo nga bazannya okwo okukongojja. Waliwo okukongojja okw'obulwadde okukongojja okulala okwakabaka kabaka bamukongojja. Kakati okukongojja tugenda kutandika n'okukongojja okw'empewo nti singa nze munnabusiro mbaako empewo enninnya nga yajjajjange oba omwoyo omulala bwonna omutonde mu buwangwa bwa Buganda bagamba nti munnabusiro akongojja Musisi, katugeze nga empewo ya Musisi oba Mukasa munnabusiro akongojja Musisi, okwo kukongojja. Kakati okukongojja okw'abato kwe kukongojja omuntu bayinza okuba bazannya naye nga akozesa okugulu kumu mu kutambula enkola eno bweti oyo aba ali mu kukongojja. Kakati era naye abamukongozi kuba aba ali mu kukongojja n'oli eyakongozza empewo gwejogeddeko Mukasa Musisi oba Lubaale bulala yenna naye abamukongozi kuba empewo eyitirakuye neyisa okubaka awo nekutegeeza abantu obulwadde. Singa omwana omuto alwala mulangira abamu gwe bayita measles mu Luzungu tugamba nti akongozze mulangira. Obulwadde obwo tetubwatuukiza mu Luganda, wano mu Buganda tubuyita mulangira olw'okuwa ekitiibwa kubanga Abaganda baabutya nnyo. Tugamba nti akongozze mulangira oba obulwadde bwe tuyita oluseru. Kaakati bwekyo kiri okukongojja okwa kabaka kuno kukolebwa Bambogo. Kabaka bwe bamusitula nga bamulaga Buganda baba bamukongozze. Ekikolwa ekyo tukiyita okukongojja empologoma
okukongojja kabaka nga bagenda bamulaga eri Obuganda balina n'eddiba lyabwe liyitibwa ekiwu ky'abakongozi n'olwekyo ab'embogo tubayita abakongozi. Olaba okukongojja bwe kulimu amakulu gano gonna ate obaolyawo nga lona amakulu amalala goyinza okulowoozaako nga nago gali mu kukongojja ndowooza nti olwayo tuyize okukongojja weewaawo. Mpasi kanjogeredde ekirala mbadde nkyerabidde ate nga nakyo kikulu okunywa omwenge kino kibanga kisoko okukongojja omulangira Segamwenge okukongojja omulangira Segamwenge oba okukongojja omumbejja Namaalu. Mbadde nkyebuuzaamu wano eno neewuunaganya ekigambo omumbejja Segamwenge oba Namaala lwaki kikozesebwa nnyo mu kunywa omwenge ate ng'ogambye okukongojja nga wokunnyonnyodde kukozesebwa mu bintu bingi lwaki kyajja nekikozesebwa mu mumbejja Segamwenge oba ne Namaala bw'osuubira lwaki bali kubuuza kubanga kabuuza tekabula naye kakati tunuulira ebigambo bino tulina ekigambo Segamwenge lino linnya tulina ekigambo Namaala lino nalyo linnya Segamwenge olw'okuba linnya lyabalangi ate tujjamu ekigambo omwenge kigambo kino omwenge ate erinnya lyabambejja Namaala tujjamu ekigambo amalwa amalwa gano kika kya mwenge kinywebwa era kimu ku bitamiiza na kino omwenge kitegeeza kitamiiza kyova olaba baabikozesanga ebisoko wano naye ng'ate mannya balangira n'abambejja be bagatuuma kati weewaabo okugamba nti nno omuntu okukongojja omulangira Segamwenge aba atamidde oba okukongojja omumbejja Namaala aba atamidde obitegedde bitegedde kati lisoko naye ng'ate mannya ate nako kabadde kasemaatugange olunaku olwaliro nga nze omu mbaddeko nekyenjiga olunaku olwaliro n'ekiteeka mu mutwe era ekyo kitegedde bulungi ate oyambe bangi manya tukubuuza oba oyambe ndabika sibaddeeyo mwata kitegedde naye nga bulijjo mutukkirize tusiibulire awo ate akadde katufunzeeko ne tusobole okuba nga ate ne bannaffe bakozesa obudde oba busigaddeyo puroguramu ezitako amannya nga bulijjo agenda kubeera nga ate agatwegambira atusiibule ddala lumu. Nze mpozi nga sinaba kusiibula mbasaba bagende ku mukutu ogw'olulasange ye bakusubscribingeko ku TikTok bakugoberere olulasange Facebook Munabusiro Ssengule nga bulijjo nsiibudde.